natundanga ebikuta byange ate awo byali byabulako na byali akawunga kafuuka naye mu covid amatooke gaali mangi byali kugamba nga bingi ngira amazzi era ku buntu muli ayagala sente ate nga mu butuufu tosobola tambula naye otambula omutima gukuli waggulu yali mu kusumulula ate etuulye ne bamugonnomoddeko Amina. Ala agenda kubanga amwongera hajati je baleko mukwano munnange tukunoonyeza tukomyewo ate ogwokubiri mu nfo entugamba jati katumukube surprise etugamba jati katumukube surprise bannange yekka simanyi nakumanya oba tunatuuka mu nfo oba ate ogenda kuwulira otya kubanga obubaka bwe baatutisse obubaka bw'amaanyi nnyo simanyi nakumanya boyinza n'okuteebereza n'omuntu kye yatutisse obubaka obwo era Allah yasinga okubanga ategeera omuntu yatutisse obubaka obwo naye ajati soko tubuli owulira otya muli onowulira otya muli singa tukutusiza ku ekyo kyennyini ngamasina wenkyogera fe abataasa obulamu bunnaye bwe tusuubiza ate tumaliriza netutuukiriza ne tujja ne surprise yo gye babeera bakuwadde era baatutisa ogutereka ogulaba ogunene nnyo batugamba ajjati ate nobunnaye musiraamu munno nga musiraamu munno ate nno nga walinnya kyekyasinza okunyumira nga walinnya Fauza owerinnya kye yakukoze yennyabo simanyi nakumanya Katonda yekanze gwe musabira asobole okuba amwongerako owe waawo fenno abatasobola mutukomyewo ate wa hajjati waffe tusobole okuba nga tumutuusako obubaka bwe obubaka obwo bwe bamuwadde hajjati tugenda kuba tumugonnomulako obulabo semalabo obubaka obwo simanyi mu maaso kawo ojja kuba nkubuulira ate obubaka gye buvudde tutuuseewo mu nfo tugamba ffe ng'abataasa obulamu munnaye tetumanyi kulyaza amaanya ebintu nga biba bituwadde ate bwe tusalawo tudde mu nfo tubibeere nga tubibatuusaako zotya mukwano kasube nti wasuze bulungi munnaye mwebase ate kati ndi bize ndi mukola mirimu naye just nze njagala mutoolera butoolezi ku salaamu then ebisigadde musabira busabizi Allah amusaasire amutereereze embeera tewali mbeera ya lubeere wabula Allah watuba tumwesigamidde abasobola okutuyamba netugivuunuka oba oliawo oba okututereerezaamu n'okutugondezaamu okusobola otutambulira obulungi. Yes, inshallah naye ekya vidiyo nedda tukireke. Fauzia yakuwadde ebintu ebinakugamba katono nnyo ukabadde alinawo nga n'agamba kakole bwati ate nno n'atusuubiza nti esawa yonna agenda kuba ku butaka wano tali wanasawa ali mu Saudi Arabia n'agamba sawa
aha weewaawo abalaya bulungi nnyo ng'ekubanga omubalamusaako n'olunaku lero bannange esanyuze leero lyanina lyamu Kiwagonja tuli mu puroguramu emanyiddwa nga Taasa Obulamu leero ne tutudde mu mbeera ate eri gye tubeeramu ey'okukaaba leero embeera yakusanyuka busanyusi tuli basanyufu nnyo ebyensuso lwa maama waffe mukyala Hajjati Fauza Katonda lwaddaki bannange leero amujjukidde musira kisoomu abantu abayamba abantu bakyali abalina emitima emisasiza ate emiyambi gye bali nnyo nnyini ddala naye nga tubeyanza buyanza mwenna gye muli abasobola okubanga mutuwuliriza ne mutulaba ate ne muddukira n'omulanga gw'abo ababeera bali mu bwetaavu Mane olunaku lwa leero waliwo omukyala nze nno muyita mukyala weewaawo maama waffe yatugambye nti muwala we kuba muzaala bamuyita Fauzia ali Saudi Arabia yatutise obubaka buno n'atugamba mu butwalire maama oyo Hajjati emboozi ya maama yankwatako ey'okubanga nti maama asomba ebikuta okulabira ddala ng'obulamu bwe bubeerawo olumu bivundo olumu n'ebitavundo olumu ne babitwala bwe butyo obulamu bwa Hajjati ono we tuli olwaleero tukomyewo ate mu kifo okulaba nga tumutuusaako ate tulye essanyu libadde ly'amaanyi nnyo tutuuse tusanze Hajjati ng'alina essanyu ly'amaanyi era ekiri mu ttu nga bwe kimanyibwa nnyini kyo yeesumululidde ate ekitereke kye n'asobola okuba nga akifunira ddala bulungi nnyo essanyu atulaze eringi nnyo nnyini ddala era kansuubire omwana muwala Fauzia gy'oli yonna e Dubai maama akusabidde busabizi osobola okuba nga weeyongerako ate osobola okuba nga ofuna weeyongere n'omutima ogwo guleme kkoma ate ku maama waffe ono yekka ogusobola okuba nga gweyongerayo tugenda kuba tuddamu ate tuwayewayemuko ne Hajjati waffe atubuulira ate ye awulira atya kuba nze olaba nze essaawa zino mpulira ng'essanyu linzita kati ate olwo Hajjati ye Hajjati assalamu alaikum Hajjati osiibye otya leero munnange twaliko wano emabega kaawo naye leero tukomedde wate mu mbeera ya ssanyu yakudigida yakusanyuka alhamdulillah omwana w'obuwala Fauzia ekifaananyi erinnya ate bebi mwana no muwala muto nnyo kubanga bangi ababeereyo nga balina zigolofa balina ssente bavuga amamotoka g'ebbeeyi naye nga tebasobola kujjukira bwewaawo naye yagenda kuyiyamba era ali ku Kyeyo ssaawa zino taliiwo naye yatutise obubaka bo n'atugamba nti maama oyo mumumpeera obubaka bubwo ate nno takomyewo alina obubaka obulala bwe yakusindikidde ku ssimu wano natugambe mutuukayo maama mumumpeera obubaka obwo era obubaka obwo tulina kuba tubukuwa mpolampola ate osobola okuba nga obuwuliriza nsonga nkulu nnyo ffe munnange ebintu nga bye babituwadde ate bwe tusalawo okuba nga tubikutuusaako obubaka bw'omukyala bw'oba ogenda kuba nga obuwuliriza musabira busabizi Allah amusaasire amutereereze embeera wali embeera yalumiwe wabula Allah watuba tukwesigamira basobola okutuyamba netutufuuka obaolyawo oba okukitegerezaamu n'okutegerezaamu tusobola okulamu kyala naye kya vidiyo nedda obubaka bubadde bugamba butya omanyi ffe ebimuntu twagala bisumulula obubaka bubadde bugamba nti ali bize ali akola naye obubaka obwampeereza asanyusa okuba kansabire nange nsobole okuvamu eyo embeera neesigame Mukama Katonda nsobole okuva mu mbeera eyo naye ekya vidiyo nedda wamaliriza munnange bagamba nti ebyokugabira mu kamera tebeera birungi yasazeewo n'aweeza ate nno munne n'atwesiga newankubadde yali talina nnyo kyamaanyi kyatumanyiiko naffe tusawo tukole amazima netugamba atuseeyo obubaka bwa Hajjati nga babutuwadde weewaawo embeera nno y'amasanyu meereere leero teri bya nnaku teri byakulaga nnaku ennaku twaginaabye
ennaku yo otwaginabidde ddala ffe nga abatasobola mwoyo naye embeera gye tusingira ddala okubeera nga twetaaga era nga owulira nti tasobola banaye tulwa okubeera nga tuyamba buyambi bantu mu mbeera yonna ffe tuli ddoboozi eri abo abatasobola kuba nga beeyogerera tubayisiramu eddoboozi lyabwe weewaawo katonda waba akujjukidde nga olwaleero katonda amiina katonda amujjukidde ate Hajjati owulira otya essaawa zino essanyu lingi nnyo omuntu atakumanyi atakulabangako nga n'omuntu owuwa ayinza okugaana okuwa naye omwana atamanyi omuto oyo bambi musabe si kwegamba Allah yasinga omumanya sijja kwogera nnyo Allah yasinga omumanya kyendi mu mutima gwange ale naffe tumusabira Fauzia wonna wooli mu nsi z'ebulaya gy'oli mukwano tukusabira ate Katonda asobola okuba nga akwongera ate n'emmeeme bagamba egabagaba enaagejjanga kansuubire nti Katonda agenda kuba nga akwongereza kate ku ebyo by'olina n'omutima ogwo gusobola okuba nga gweyongererayo ddala bulungi leka gukomya ate ku Hajjati yekka n'abalala ne gye tutaabeera eyo ne bw'oba tomanyi nabo sigala nga obayamba Katonda agenda kuba nga akwate ebisinga ku ebyo kakati Hajjati banayinza nayo okwogera byampeddeko olaba nze essanyu lyo ndirina kakati Hajjati mba nenjagala nkulage ku mwana muwala oyo w'obuwala omuwala omuto ennyo eyasobodde okuba nga aggonnomolako ate surprise eyo ngenda kuba nga kamunoonyeeko wano omwana w'obuwala Fauzia bana erinnya ate nze lyannyumidde nnyo omwana Fauzia omwana wuuyo omwana w'obuwala omulabye muto bannange baby Fauzia yoyo nno bwate bwafaanana eyatuweereza obubaka bwa Hajjati ono n'agamba nti bannange emboozi ya Hajjati yankutteko nnyo n'agamba kansobole okuba nga musuulayo ate akatono ako yatugambye nno katono nnyo bwati yewe yatugambye naye yatusuubiza n'atugamba omanyi nze sirumba mu bigambo nga bwe yabitugambye ate bwembireeta yatusuubiza n'atugamba nti essaawa yonna agenda kuba mu ttaka wano mu ggwanga yatu Uganda era bw'anaatuuka e Uganda yansabye nja kuba mmutuusa mu maka ago ate asobole okwongera okuba olukyalo luli tumusabire ate ennyonyi agirinnye bulungi atambule ddala bulungi Katonda amukwekeze accident amukweke emikono amukingirize buli kibi kyonna atuuka bulungi waawo tukyali wa Hajjati waffe Hajjati Fauza bannange omwana w'obuwala kye yamukoze yamugonnomoddeko ate surprise naffe tusazeewo ate tugitwale wa Hajjati tugimuwe tutuuse obubaka bwe weewaawo nammwe abaleeyi abasobola okuba nga muyambako ku baganda baffe abatali mu mbeera nnungi ennamba ngenda kuba nga ngibasomera ennamba eri 0701 36 3204 y'ennamba gy'oba okubako oba osindikeko SMS oba WhatsApp mukwano tugenda kuba tukuddiramu ddala bulungi nnyo ate n'obubaka bwo tukusuubiza nti bw'onooba obutuwadde tugenda kuba tubutuusa ate eri abo bekikwatako ne munnaye Katonda nsaba bampeere ebirungi byonna binayo musingira ddala okuba nga mwetaaga owe nabadde tonabeera kuba nga osubscribinga mukwano ogenda ku channel yaffe tekamu otambula mu Uganda butereevu programu yataasa obulamu oyina kubanga ogifunamu 5 kati nyiga subscribinga okonekaawo mukade notification bell bw'onookoonako mukwano ka personalizing ogenda kubanga ofunira ddala program zaffe zetuteekayo buli gye tunateekangayo egenda kuba ekutukako bulungi ennyo osobola okuba nga ogifuna ennamba ngiddamu bamikwano ennamba eri 0701 36 3204 y'ennamba kooba oyita mwena basobodde okuba nga mutuwa obuyambi obw'enjawulo tubeebaza byansuso okubanga musobodde okubanga muyamba ku baganda baffe ate abatali bulungi katusabe n'abalala batanaba kubanga mufuna nga mudduukirirwa katusabe Katonda batenemu obwangu ate tusobole okufuna bazira kisa abalinga omwana w'obuwala Fauzia yasobodde okubanga atuwa obuyambi simanyi siri musiraamu naye erinnya nsuubira okubanga ndi pronouncing bulungi Fauzia erinnya eryo ale n'olwaliro bamikwano tutinyetinye tunyenako ewa Hajjati tumusanzeewo mu mbeera ye naye Hajjati atulaze essanyu ery'amaanyi ennyo kakati weewaawo Hajjati netugenda musabayo katono nnyo nga tetunava mu kifo kino kubanga ebintu ebirungi bwe bityo bigenda n'essaala Hajjati agenda kuba atuwa ku ssaala ate tulabe nga twolekera okuva ate mu kifo kino Hajjati tusabye tuwe ku ssaala Auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amina. Ya Allah, gwe mulezi waffe ate gwe mulwanirizi waffe nga nkusaba omwana oyo Fauza tutufaananya erinnya omugabirire okusinga ku kyabadde afuna amwongeze omusaala ya Allah omuwa obulamu asobole okudda e Uganda nga mulamu ng'alina kyeyeekoledde kigenda omwongerako omutima omugabi naffe otuwa obulamu ne bannange bonna n'abooluganda n'ab'emikwano ya Allah abatannaba kufuna nga nabo bazze ku mbeera eno nabo bambi bafune nga nawe bwenfunye alhamdulillahi rabbil alamin. Amiina. Bw'ati ali mu kusumulula ate ettuulye ne bamugonnomoddeko. Amiina nnyo. Era Allah munnange yasinga okumanya kubanga naye ku mawanga gy'ali munnange ebintu tebitera kubeera byangu. Ebitera kuba byangu bintu bigana ne bibakalubiriza naye munnaye waawo abasobodde okufuna omutima ogwate aja ati asumulula ekiri mu ttuuke weewaawo Katonda amwongere aja nti talina na budde bugamba nti era Allah yasinga yekka okumanya. Omukyala bamuyita nno sina mukyala abula omwana muwalawo. Amiina nnyo. Ffe abatasobola muno bwettu bwe tukola obubaka nga bwewabutuwadde bwettu bwe tubutikka ate ne tubukuleetera bulungi nnyo. Weewaawo tusabira ate n'abalala bannaffe abakyali mu mbeera embi nabo Katonda abongere abajjukire. Amiina. Amiina. Allah agenda kubanga amwongera ogwo omutima nomunaife gwe twetaaga alumirirwa. Weewaawo.